yebaleko Edwidsi kyekiri omukwano gendi kulikayo navuddeyo ebigambo byakuweddeko ebigambo byampeddeko akaseera tekabadde kangu akaseera kabadde kazibu nnyo akaseera kabadde kazibu nnyo era ndi mulwadde ekyava ku kyomusajja oyo akufuneko empala neetuukawo okusibisanga naawe tolaba nsonga agamba wamubbaawo wakola ki ensonga yampangisa okola ku show ye ku Christmas eya 2019 nentuuka mu kifo nemusaba balance n'agamba nindeko ate nga nina show endala ate obudde bwe twali tulaganya okukoleramu nze bwe natuukiramu bwe nali nsimbula n'agamba katule mu motoka bwe basindika ssente tusobole okudda emabega tukole ki tukole just ndi mukati nga a long story short nze nenvuga nga nzira Malaba Queen's Palace kuba nalinayo show endala nalemererwa okufuna balance nakubira abantu amasimu mu motoka nga tuli mu kuvuga nalemererwa okufuna balance nze nentuka ekyo yali ya milioni emu show yali ya milioni emu era nali simanyi kigendererwa kubanga era bwe yakomawo yayogera sente nyingi mbwe sente zaataddemu era omuntu ng'omuntu apalapalanya bw'aba naye mukama w'amaanyi era mukama of course nawulira bubi nnyo kubanga gwe mulundi gwange gwasooka okubeera mu kkomera kubanga nze siri muzi wa misango nze ndi muzinyi ndi dansa era nga yagenda agamba mbu namukwata nemuteeka mu motoka nga bwenywa enjaga kinjagala ogamba abawagizi bange n'abantu bonna be-inspiring mu mazina Edwidsi nga ye tanywa njaga abakimanyi bakimanyi mikwano gyange gikimanyi namwe bannamawulire mukimanyi kuba namwe mumanyi embeera zange era embeera zange buli omu akimanyi nze ndi muntu mbeera happy I'm funny I mind my business sinywa njaga era si-advising muzinyi yenna ali eyo otera okubeera mu vidiyo z'abantu abasinga nga Kenzo nga baani abo abavaayo ne bajja bakulabeko njagala okwebaza nnyo Waikibenda nakola n'oluyimba lwe baluyita Menye Gumba yambererawo nnyo era y'omu ku bantu abasetolingeza ensonga kubanga omusajja twamuwa show twamugamba ategeke show endala tujje tukole ne Waikibenda nga yagenda okubeera like the leader to agenda leading show Waikibenda Wemblemo njagala okwebaza Eddie Kenzo njagala okwebaza buli omu ya Eddie Kenzo yambereddewo nnyo Waikibenda yambereddewo nnyo Wemblemo Ibra Buwembo okusinziira nti nali mu kkomera twalina okutuuka ku nteseganya era ogwo omusango gwawedde nga tuteesezza n'omusajja of course tetumanyi ssente meka zagenda okujja mu show gyagenda otegeka naye twamugambye addemu ategeke show endala era netumuwayo ne ku ssente enkalu nze of course nze olw'ensonga nti nze yali victim olw'ensonga nti nze yalina obuzibu nze yali mu kkomera nali mu kkomera ebbi nayisibwa bubi nnyo tekintuukangako era sinaba kutereera bulungi naye era ndi ku ddagala ndi mukumira ddagala kitegeera era yensonga kulwaki era munsanze waka nga mpoyemu just no nayisibwa bubi nnyo tubuliremu gwengo omusajja walaba yali alina kigendererwa ekigendererwa kyensobola ogamba ekigendererwa ali money motivated era singa obulaba naye kiripu ze zaakola deposit yampako $50,000 deposit nga show yali ya milioni emu kulwaki show yali ya milioni emu ng'eri wala namugamba nalina show Malaba nga ninayitira bwitizi Kamuli nvuge male ngende Malaba nkole show endala naye yajja nyongerayo mpolampola mbujange eno bayitayo Buyende district yantula ne mu district endala nga ali mu kupalapalanya era y'omusajja y'omu eyandipoti nze mbu namukwata na adoption and assault gwe musango gwembaddeko naye mukama w'amaanyi
najja ne mu mawulire nasaba ssente nnyingi miliyoni 23. Ekintu okukwata. Okukwata kwa nabaki? Okwata nkyobula nkikulizzemu nekikunyonyola abduction okuwamba omuntu. Okuwamba omuntu. Yeah. Abduction and assault. Naye njagala okwebaza Katonda ennaku zonna ze mbadde mukomera mbadde nsiiba nga bwe nsaba nga ngamba Mukama sirina buyinza kuba kana akaseera kazze nga kabi nnyo kubanga tewali ssente. Ffe tumaze gamba kikuyambye nga tewali na mirimu. Emyezi gyonna tuze tetukola ate omusajja najja n'asaba ssente nnyingi miliyoni 23 nga mazima ga Katonda nga niwe mba nzisobola nga tukola naye nga kati mba sisobola. Era Katonda yambereddewo kyensobola okugamba. Kale neyanziza nnyo nyabo.